ebyo biremesa amawanga okula. Muleeta poliisi bali ne bagikubanga ate onatutuuka Uganda nga parliament ebalance oyinza olaba ebintu webikalubaawo. Buli kyemuleeta wano bakikuba ne mukukutirawo ne mukukutoa olinajja n'ensimbi nnyingi okulaba nga kigulibwa ne corruption gwe twogerako wa ne balyoka bakikuba. Kati China opposition yaabwe badda ku collaborative batya nti wotula Communist Party kati China ye party esinga naye ekulemberwa ne parties endala other parties 12 ezo zaali badengeza opposition bakulembera bonna batya nti baakola endagaano yaabwe etuta emyaka nti buli Communist Party weneba mu buyinza olina okukolagana ne parties ziri era ekisalibwawo kyonna osooka kiwa nabali nabo ne baleeta idea zaabwe ne bakitunulamu. On the sidelines, ne Kasozi Samuel philosopher mkwano gwamu terefu Western News yugi nga bulijjo kwe tusinzira okuweereza era yonna gy'oli twongera okulamusa ate bali kubeera naffe. Kasozi, Vladimir Putin addusa omuliro oguli ewuwe obadde okuwulira bano abamuli obubi agenda e China. Agenda e China nga Trump yakavaayo. Katunuulire omugenyi Putin ne kamukyaza Jinping okubanga yakajjawo oli yazaawo ono ate noono okudduka ekipayopayo okujja eno ntemera mu ka politics akali awo n'okutwaliza awamu nti Putin yabadde agenze n'ekibalo kye ekirungi ennyo ekiseera kyabadde conducive okudduka e China nti oluvannyuma lwa Trump okuvaayo bayogedde ku bingi naye nga mu byo Iran y'emu ku issue. Putin yayagadde akozese advantage eno nga waliwo uncertainty ku lutalo lw'e Iran naye agenda abagaininga ebyo China. China ne Russia bazimba gye bayita Power Siberia pipeline. Pipeline eva mu Siberia ne gyeyita ogulengadda ku Japan ne gyekira paka Mongolia negenda China. Kilomita ziringa 13,600 ku 14 pipeline ya mulembe nnyo esobola okutwala kumpi cubic meters za crude oil 50 billion annually. Kati pipeline eyo bagizimba ewedde naye ekibadde kiremesezza contract ne pricing tunakugulako amafuta katugeze buli barrel sente mmeka. Yes. Kibadde kituta emyaka ng'ebiri babagaininga bigaanyi. Kati essaawa eno olutalo lw'e Iran nga luyingiddewo China baamulemesa amafuta ge Venezuela akyagajjayo naye singa bwe yagajjangayo luli oluvannyuma lw'okuggyako Meduro. China bamuliko kaakati ku Iran amafuta takyagafuna nga abadde agafuna olwaki pipeline manya olwa blockade. China yalese policy eya reassessing their strategic energy security. Ekintu ekikulu strategic energy security. Energy security. Etegeza kuba amafuta siga kukosa bukosa nga necessity no kutambuza motoka wabula it's a security policy. Awatali mafuta security ya China teriiwo. Kyovula nti baakola ne bazimba gundi reserves oyinza okugatta mpigi ne butambala okwenkana ekifo kiri kye baakola China. Bamaze emyaka 10 buli mafuta ge bagula ago tebagakozesa bastockinga wali betegekera kiseera we kinajjanga crisis y'amafuta ezeewonge yaliwo mu 85 bamanyiye mu ku police sobola okuba America n'amawanga amalala China nga yeyina amafuta gonna ge bagula batereka buteresi emyaka 10 batereka buteresi era kyekyakanga ati tebosagula mu mawanga gonna kyekyakanga America bagamba tufudde tulina omugobe Venezuela kuba amawanga gaaliko Venezuela yesinga oil reserves balina gundi eyo bagiyita Orinoco oil belt waggulu bagiyita Lake Maracaibo erina amafuta amangi China yali awo. Iran yalinga namba 5 kuba ina reserves China yali awo gonna yagula agula atereka
bazimba kifo kinene nnyo, bazimba gatanka nga olaba ebisuwa byonna bateeka muli gonna ge bagula tebagakoze. Bo beetegeka ekiseera crisis y'amafuta weeribeererawo bafuge ensi. Kuba amafuta kintu kikulu. Japan mu Sematalo owookubiri yalina tanka eyina bikibyo naye nga babirashoninga nti tulina tanka 2 mutambuzeeko 5 olw'amafuta. So olutalo olukulemerera olw'obutaba n'amafuta gatambuza. Yes, kati China n'ekyetegekera. Ky'ovola abakiise strategic energy security. Are we secure? Yes. In our energy supply. So kakati bali mu kureassess nga tubadde tugakiira nti tegakyalabika. Venezuela tegakyalabika. Tuddemu tulabe wawe tusobola okugenda. Poti n'amanya kati alternative bagiina kugera Russia. Kati we yagendedde ngenda agendo temugafuna naye abageyininge nga muri mukula afunira wabene kyatunda. Yes, babageyininge kyekimwere kyamutufuna era byalemaganyemu kuba yagenzera n'abakungu abakulira Gazprom nga bamaze n'okudraftinga contracts bagende basiteeseko naye zaalumidde era tebavuddeyo tebannakkaanya era kijja kubeetagisa ate era okuddamu enteeseganya naye nga tisi bali gap kilosa. Ani asinga okwetaaga munne? Russia yasinga okwetaaga definitely. Yadde China naye amafuta ageetaaga. Ne Russia yeetaaga China. Lwaki? Ng'oggyeko amafuta agaga pipeline. Amafuta amalala babadde era bakyagatwala amalala. Naye pipeline yeesobola okusupportinga obulungi. Ate China yasobola kuba wotula Nord Stream 1 ne 2 ezaali ziyita mu Ukraine ne zitwala mu Germany ne zaali ziyita mu Baltic Sea kugenda mu mawanga awo aga Europe. Ukraine zitawanyiza nnyo. Olutalo lwali lutandika ne bakubako pipeline emu balina kudda mu kizimba. Ukraine basabotaginga amawanga ga Europe gakendeza ku mafuta ge bagula paka ku luno Trump wateddewo weyifa amafuta ga Russia ne gas bibadde tebikyagenda. China yabadde ya substituting awo nga yagula agasinga. So Russia amwetaaga. Wetudda ku busuubuzi China wano weefugidde ensi abantu kye bataamanya. N'Amerika bonna okufukamirira China lwa busuubuzi. China efulumya ebyamaguzi bingi ate egula ebyamaguzi bingi bifa mu mawanga ag'ebweru. Egula bingi. Ate naye eweerezayo bingi. Naye egula bingi. Ne mu Russia. We baateekako sanctions ku byamaguzi ebiva e Russia mu Europe ne mawanga amalala. China baagamba nti eryo ejjooga Amerika lye muleeta. Bwe mubanga muganya ebyamaguzi bya Russia katwalage nti ffe tusobola obigula. Baagula olwalagira sanctions ku Russia supermarket zonna zaakalira ezirimu ebyamaguzi bya Russia. Zaakalira baziguza fujjo. Oba abasajja bali bawala n'Amerika. Olwalagira nti sanctions ku byamaguzi kiki bataddeko kino na kino. Byakalira byonna Amerika ezizo bigula. Tetukyagula bino ku Russia. China ne bagamba byonna ebiri mu matundiro tubigule bye baganyi babireete. Era Russia mu 2025 ebintu bya sente yakola zaali billion 225 za dola ezijja China ku byamaguzi beguze bintu. So kakati China ye lifeline ya Russia babigula okukamala bazibye gap eri Europe. China kyekigireeta ekyo nti China baapulaninga amawanga kyegalemwa okumanya lulyadda nga bagamba population ennene ina disadvantages. Era balengera okutula baga nti China bangi nnyo. Wano batugamba nti mufukumula bwana mukose eggwanga lyaffe. So kyenda kugambya oli mu program gye nasoose nti abo abadiika abali e Uganda abakongo resource y'amaanyi. Gwolanga resource y'amaanyi. Nga abantu bakombolera Museveni akkiriza by'okujja wano buli muntu ali wano Basomalia bali wano nange badde banyiiza. Balalu abantu abo bafuule productive. Olabe omuntu agobera olutalo lwa Russia ne Ukraine yakizudde nti population ina advantage. Era essaawa eno bataddewo incentives eza buli kika ku bantu abazaala ennyumba babafunira buli kimu musobole okuzaala population bakirabye eddwaniro nga bafiirwa yeetaaga abantu. Kati China kyebasingako. China ina population nene ate bagifuula productive etya. Ekifudde China ekyenjawulo baddira abantu baabwe obungi ne babayamba nti purchasing power eri waggulu. Kye tulina okuteeka mu bantu bano bonna betulina purchasing power. Sa oyinza otulina abantu baffe mu kyalo katugende nga ekaliro osobola osanga amaka nga galimu abantu 25
Semaka ne mukyala we abaana be 12 bakizibwe abaana ba gundi n'aba bonna bali awo naye nga kuba abakola baliko basatu Semaka yakola ne maama oba n'omutabani omu abasigadde ba dependents so bangi naye batugamba okugula ebyamaguzi ne wooleta kabalagala basatu be basobola okugula abala tebajja kugula ekyageza population eteri useful lwaki purchasing power terina purchasing power kati China ekyo kye baafulula nti buli muntu mu China asobola okugula purchasing power bakikola batya increase someone with disposable income ze sente zitusigala zituma buli omwe alinawo ensimbi okugula kyeyeetaaga ne bw'aba taguze kinene naye alinawo ezitandikirwako alina kyagula kaakati ffe wano Uganda population yaffe tulina demand naye tetulina effective demand kwegulira ng'oyagala okugulayo ennaanansi nga ku mutima ofa naye nga tolinamu yadde 10 n'ogumira weetuuka emmere owulirako ne kawoowo wali gwe n'omira mangota omira malusu tosobola kugula naye nga demand yokirina demand entuufu ye effective demand bayisaawo akatyomo nga kawunya bulungi kaleete ye demand kati China baateeka mu bantu baabwe buli omu alina obusobozi obugula effective demand ayinza obutagula kiro naye ng'akuzeeko n'omulala n'anojjolako ennyama oli bw'agigula ekiro ey'enva ono n'agula omukyomo ku luti nga kuliho pieces 4 siri omukinjanja abaafuna webagula omukyomo 5 kiro ng'egenze so kakati China kye baateeka mu bantu baabwe batya ti mu policies ez'okugoba obwavu baasooka ne bagoba enjala ne bagoba obwavu obw'ekyalo ne bagoba abali mu bwavu obuli nakyo waliwo kye bayita poverty ne natural environment ng'ekitundu ky'olimu ddala obwavu tebuyinza kwawukana naawe temulina kyemulina ebizibu mulina bingi ekitundu kikalu ne babigobawo ebyo byonna ne bamala kaakati buli muntu ne bamusomesa ng'asobola okubeera nekyakola ekivaamu ssente bwe tuba tukola tanka agenda okukola emipiira ojja kusanga province eri mu kilometers 1,200 nga be bakoze emipiira egigenda okukola ku tanka ojja kusanga waya ng'abaana abazikola province ye Jiani be bakola waya ezigenda okukola balina bye bakola baafuula buli muntu ng'alina kyakola ekivaamu kasente era afuna akasente kati we kubagula bagula ebyamaguzi kati America buli omu alina kye yeetaaga ewamuliraanwa olw'okuba akola tanka naye emipiira agijja Butambala abe Butambala ne bakola ate n'amasanda ne bagajja buli omu ng'alinako supply chain ku supply chain yes buli omu alina waagwa ate bakola bingi ezo tuli ku tanka eri abakola kati bino ebitaale byaffe bya studio oyo kusanga nga province y'egundi bano be basupplyinga plastic bano be basupplyinga ebigenda okukola ku bitaale ebyo abo nabo ne bakola ne tudda ku ngoye ngeri abagenda okusupplyinga kino eri abagenda okutunga abakola bonna bakola so weesanga ng'oli waaba omwezi nga guweddeko bagula ebintu olugoye olumu kuliko abalulyako nga 10 ow'amapeesa atereza owaziku ali awo kaakati bonna bakola kati we batuuka ebyamaguzi eggwanga lyonna eritaatereza enkolagana na China ebyamaguzi ebyo bidibye lwaki mu Europe Spain akola engoye kale engatto Italy ekola engatto gundi akola engatto ani agenda ozigula ezamwe ate nga za bbeeyi kuba engatto ye Italy njimanyi okuba omulango gitunda mu za bbeeyi omwenge gwe Italy okugamba nti lamburusi oba kikigwa bbeeyi ebyambalo byonna ebya Italy bbeeyi kubanga biruddeko nnyo nga mbyambala mbigulayo ne bamusoga munnange Winner Classic omusipi ebusibye naye musipi gwe nagula gwe nasemba ogula mu 2013 $68,000 omwana wane yo poloti abeera aguzeeyo wali omwigo mulamba kubaawo ndagenda okulonye bakuyita the bridge kubanga kya Italy etunda lebo mugati noonya omusigo bayita the bridge wonna wogunoonya oba kuguko oba mu Uganda olabe ssente zaago kati guli mukakati kati bameka e Uganda abanaagugula okwo bayinza n'okukolimira wodda mu byalo ewaffe market teriiwo ate ab'e China basobola okugugula kwabo balina ku ssente Spain byekola basobola obigula
Emmotoka eya Ford eya America wano gyagisanga mu magi n'abagagga temujja kigula. Tetugisobola. So balina kuzikola zigende wa ate tolaba ka Rolls Royce akajja 3 billion bwe katulajjanye eggwanga lyagala kwa Rolls Royce bakayodde n'okayola kati ojja kumaliza waliwo akatutta akavuga 3 billion just zitukajanye. Kakati munaagula mutya emmotoka za America balina kugera katale ke China yewanya basobola okubigula. Kati China weefugidde amawanga ndola ati bonna badduka badde eri ebyamaguzi bya Russia birina kugulibwa eyo. So Russia yetaaga China more than China okwetaaga Russia na America essaawa eno naye yeetaaga China okusinga China bwekyetaaga. Spain yeetaaga China okusinga China. Abakulembeze ba Europe abakagenda mu China bokka, owe Germany abaddeyo, owe Italy abaddeyo, owe Spain yakabeera emirundi n'emirundi n'avugamu n'emmotoka ez'amasannyalaze. China yakagenda wa? China yo eri independent mwe muli ba dependent. China eringa mawogo teyeetaaga bantu. Ffe twetaaga mawogo. Mawogo ali independent, ffe tuli ba dependent ku mawogo. Guguleke eyo omuti gujja kukola mawogo affe guzaale emirala guddewo. Naye nga togusimye mwe muwedde. Abaana bo banaalya ki? Ffe tweguya mawogo. Ffe tweguya lumonde. Ye asobola okubeerayo mu nsiko n'akula. N'ateekako lumonde we n'afa n'akula n'azzaako. Ate mwoyo afudde abeereramu obulamu. Ye abeerawo. Naye gwe kakati beerawo kola entondo. Era bw'omugayalamu osangamu awuttadde. Naye nga goloza mu wutta naye ye abadde ali mpusega nti kirabika olwo tebandye. Olwo yeekyusa azaale omulala. So ffe tumwetaaga. Kati China yerevu bwetu gyerimu kyekigifudde nti amawanga kyegaagayaalira China yo kye yakola. Nti ekifuula superpower. Russia yali mu challenginga America obutuufu kuba superpower lwaki? Yali amuchallenginga mu bya kijaasi, mu byagenda mu bwengula, na kulwana ntale eno mu Africa newa. N'aleka ekintu ekikulu eky'ebyenfuna. Kuba ffe mu economics batugamba the economic substructure controls the political superstructure. Kasekita akatono ak'ebyenfuna kakontrolinga ku sekita ogw'ebyobufuzi. Kyovula wano abagagga Anita Amonga abadde adominatinze Uganda. Lwakuba ali yekka alina akasente. Singa waddewo abantu nga 5 abali mu mbeera eyo. Ate nga basobola ozikozesa bangi abalina sente nga ye abatazikozesa. Ye abadde akozesa akasente. Omuntu alina sente akontrolinga ebyobufuzi. Kyovula aba America bakulaga nti Congress eri controlled by babayita ba money bags. Era bakulaga nga bagenda okuyisa ekiteeso mu Congress nga bakulaga ba money bags bayita mu miryango egyebalina agasawo bayingira mu Congress. Be bakontrolinga America. Amakampani ga Boeing, ga Lockheed Martin, pharma companies, Pfizer, abandi be bakontrolinga Congress. Balina ensimbi. Balina sente. Katukadde kwa kyazo okusooka. Mu byobufuzi mulimu ka level of trust. GP njono bw'aba yakajjawo Trump yakamusiibula ate n'aleeta Putin owe Russia ng'ababiri bano si be banywanyi ennyo kimuteeka mu bwesigwa level of trust because obudde bwakikoleddemu one after the other katugeze n'emboozi yaabwe kati ku Iran tekwatagana nawe okiraba Trump beyagambye GP ku Iran tebisobola kufaanana ne Russia era ngenda bibakubira mu kobalabi byagamba ku Iran omu awagira gamba tuyambe tufutize oli ate n'agamba gwe veeri tubeere eno nkubiramu awo politics ali awo kati mu byobufuzi trust tekola mu byobufuzi trust tekola obwesigwa mu byobufuzi temuli trust kasosi tebeerangamu oyina kulwana kulaba nti kyofunye essaawa eyo okikozesa omulala wajjira kigenze kyovula nti bagamba there is no permanent friends no permanent enemies but common interest wezituuka nga tekikyali common oli asala eddiiro nadde eri ebyobufuzi kati Trump we yabadde eyo wotula kati nga ku Iran yavuddeyo agaye ffenna tukiziganyiza Iran teyinafuna nuclear Strait of Hormuz balina okugigula freedom of navigation weeri oyo n'agenda n'alaga ensi bibino
byetwogeddeko yabadde yakavayo nesitwala Putin statement ze baakoze Trump aba yasomyemu akapola ayinza okukagira n'akagira akakasuka wali baavumiridde America abasajja babiri webati basoose ne bafumirira ebikolwa ebyokutawaanya okuyingira meddling in international affairs awani gwe baba bagamba America wavewo ne basooka bakuvumirira okwo ne baddamu ne bafumirira enteeseganya amakwekansamu nga mutegeka kulumba mawanga ani gwe babadde bagamba wefuula ateeso bali ku muliraano era babagamba America ne baddamu ne bafumirira ebikolwa ebyokumalanga galumbagana amawanga okwagala okukyusa obukulembeze ani gwe bafumirira America yajjayo Maduro n'asuula eri kale nanaga nti ate ku Maduro kino no babadde bafumirira kyakugenda kuwa Iran notayile Khamenei waayo ku Maduro bafumiridde ebikolwa ebyokukidnappinga abakulembeze ani akola ebyo era bali ku America ne bamala ne bafumira ne bagamba fenna balina Putin bye byalisibwa oluvannyuma lwa Putin ne bagamba fenna era twasasebwa okulwana okujjawo unipolar n'okupromoting enkola ya multipolar ani gwe boogera bali ku buliraano yaka so bafumiridde omusajja eyakava ku bugenyi bayinza kiyita ganging up against bafumiridde America ne bakamala tewali bwesigwa kono mbandoza Trump ajja kola jipiga nti musajja gwe nakabeewo n'okyaza bulungi n'ozitirengo era yagambye gasajja geekyusizza kati kagenzeeyo geekyusa kyovola naye yafuddeyo n'alangirira kulumba kyokka nga babadde wali nga bagezaako okulaba we batereza enso era Jinping yagambye tugezeeko okunoonya engeri crisis y'omu Middle East bweggwa mu mirembe ono yalangiridde lutalo nti ngenda kuddamu ngirumbe yategedde bye twakanyizzaako eri bifu Putin kagenzeeyo Russia ng'oggyeko no Putin ogendayo mu programu eri wadde ompa ku byafaayo nti abapresidenti ba America batera okugendako China ate Russia mu biseera bya Soviet Union enkolagana yaabwe yafaamuko ne China enkolagana yaabwe yalimbye okuva ddala ku Mao Zedong baabeerakawo ne border crisis ne balwanaganamu kaakatono n'amaana ne babitereza enkolagana n'ekoma lwaki mu biseera ebyo Russia yali ebuulinga mu China nga baagala communism bakolere ddala ng'owe Russia Mao Zedong ye n'agamba ffe tulina version eyaffe eya communism eya socialism kati awo ne bafunamu obutakkaanya enkolagana nebeera nga tebaddeewo nnyo okutuukira ddala mu 1989 Soviet Union weegwira Soviet Union weegwa Russia yalina ebizibu bingi nnyo nga foreign policy si kyekikulu ennyo nga awo wonna biseera bya gundi Boris Yeltsin kati Putin wajja mu kulembeza mu 2021 baasayininga treaty eya good neighborhood ngiraba treaty eno we bagisayininga eyazaawo enkolagana ennungi ne China era okumala Putin yakakyali China emirundi 25 okuva waakwata obukulembeze yabutandika 97 n'abukwatira ddala mu control 12 yakatukyalayo emirundi 25 ayo si takyali mugenyi mwana wawa eyo wawa so kakati kyekikulaga nti oyo bwabeera waawano ng'omugenyi bwojja kasozi bwojja ono munnange walujo yamuga ati kasozi no yabadde wano tunda kugeya bulungi kyovola ne wootunuulira ennyaniza gye bayaniriza Putin ne ekuwa enjawulo bayaniriza Putin ng'abaserikale abali wali bonna abayonjo Jinping yennyini najja n'amukima bona amukwata mu mukono naye Trump baamuweereza gundi mulala ono we yajja amugira bugizi ne bagenda wotula gundi kye bayita gundi Great People's Hall ekifo kiri abasajja baazimba ekifo kiri Great People's Hall obuwanvu meters 360 bisabe by'emipiira 3.5 kizimbe kyonna kimu kyazimbibwa Mao Zedong
kiriko offices buli province balinawo we bamiitinga kiriko halls kati dini ezo zonna we babeerera nazo hall we bamiitinga Trump we yatudde nayo okubeera ne state visit oba official visit esobola okutuuza abantu abasukka mu 15,000 so bakola ekifo kiri mu Tiananmen Square awo we batera okukolera ebikujjuka amajene gayolesa missiles kyekifo kyabwe kiyo naye wootula we bakidesigninze Putin ngaki ku Trump tebakidesigninga naye nga bakoze bu design obumuli ebisefulaga zokka eziri wali nga bakulagirira baaniiza munnaabwe kati wali babadde baaniiza stranger ne bamubira n'emizinga ne bakola buli kimu bamwaniriza nnyo nga munywanyi ingo badulula okujotulaba yebadde watuuka bulungi olwo yabadde wali kitegedde so kakaki ekikulaga nti oli omutima gwe guli n'oli kuba Russia yababeererawo nnyo China mu Chinese Revolution abakominisiti yabawa ebyokulwanyisa Russia erwanaganye nabo yadde bafunamu obutakkaanya basigala nga olaba n'Amerika ne Bungereza kakati nabano we batyo we bali n'abantu be China bakimanyi nti ono ye munnaffe takyukakyuka ne wakyuka omugenyi asobola okubayagala yawulire twaguze embazzi empya ayagala mbazzi kati Amerika nayo bagenda okukyala ng'abantu bakimanyi ogwoguze saitwani abachina bakimanyi era namukwano gwange namuwera nga ekiri eno security ennene nnyo naye abantu obusungu bwe balina ali China bujja kukola kiwano oyo omusajja azze kola kiwano era abantu nga naye waaba Putin bonna emitima gitereera yenkolagana eri wakati w'amawanga so kakati Putin okugenda kwe ko kwagenze nga ebibala bingi nnyo bye bakanyiza ku bintu bingi ebibagasa ennyo kati okugeza nga gundi Arctic gundi route eyebakolera nnyo Arctic yemu ku oceans era ne continent Arctic continent North Pole eri ewali Greenland awo wonna kati ekuba eryo balikosa nnyo ku busuubuzi naye dibadde teri developed bulungi olwa winter omuzira kati China batuuse ne bagamba nti kusina kuba tulaba ensi bwekyuka ffenna tulina okupromotinga ekkuba eryo ku byobusuubuzi litugasa lwaki America ennaku zino eyagala nnyo okunyiga China badde Indonesia ne Malaysia waliwo awo gye bayita Strait of Malacca ng'era oyita wakati wa Malaysia Indonesia kakati awo wewayita emmeeri zonna ezigenda China wookasibira bwoti China estafingira mu nnaku nga 3 amaato gonna kakulu nnyo ku America etandise okwekulubeesa ne Indonesia ne Malaysia eyagala ebeere nga be bafunawo control awo banyige China kati China bagamba singa alternative eyo ebefudde oba byabufuzi Arctic tulina gidevelopinga kati eyo bagiteesezaako tusobola tutya okugikozesa obulungi so ogero kwanga bye bateesaako bingi ebibawa okubeera ne go ahead oba okubeera ahead n'abalabe baabwe so kakati ebyo byonna babiteesaako ne bateesa ku security tupromotinze tutya naddala mu ugundi nga AI ebyo nabage yes ne gundi biochemical tupromotinze tutya ebyobujjanjabi recently Russia balese eddagala lya cancer kyekimu ku birwadde ebibasumbwa bonna yes eno neeri kakati bonna baagala bagatte tupromotinze tutyawo Russia China twongedde tutyamu so ng'olaba wano bye bateesaako bateesanga ba Uganda ebitali ku America baba ku sanction kakati wanteekako bwesiti tukoze tutya babeera mu bugulumbo bwokka naye ate wano bateesa ku nsonga ezibagattira awamu so ekyo kyonna kikulaga amawanga ago wabe gatuuse nadde eggwanga erya China kati ensonga zonna abakulembeze bonna beetooloolera kwani ku China oyo ye Putin naye ng'okukyala kwabwe kwo emirundi mingi bakyala regularly enkolagana yaabwe nnene boss si mugenyi nnyo lwaki mbadde konsadi nti wadde balabagana bwe batyo engeri GP yandirizzaamu Putin yadde ng'ateekamu akajanja okusaakaanya akatinko omugenyi wa bulijjo oli yenna asobola okusoma olabirawo n'oga ono mwagalwa okusinga America emirundi egibadde gibatwalayo ennyo bamala kufuna
kulwanaganamu ne balyoka bagenda oba ne basisinkana nga waliyo meeting summit OPEC biki ne bamenya so si bino tino azze nga ali dalingi bagenda lwa buzibu oba olumu wamala kufuna butakkanya mu bya intelligence ennyonyi yaffe yamaze ne gira accidental landing oba bakubye baluni ya China enkesi bagenda lwebyo oluvannyuma lwankayana ono bagenda emirundi egisinga lwa katugende ku batuuze nga tuli mu kitundu kino bo abatuuze be Russia ne bannansi be China abatuuze tuvudde ku bakulembeze bategeeragana bakolagana baagalana abatuuze bo kyenakulaze nti China bo bakulaga nti no olwateekako sanctions ebyamaguzi katubigule ne Russia bamanyi nti eri be bannaabwe era China ebyamaguzi byawe byonna tebiriiko musolo okuva lwe bateekako sanction America kyere okuyingira Russia China tebiriiko musolo Russia bakimanyi nti ono ye waabwe so enkolagana n'abantu bennyini okuweeri y'amaanyi ate ng'egye basharingako ne border koge mawanga galina border emu esinga okuba obuwanvu nga basharinga border Russia ne China kati bapromotinga bingi nnyo enkolagana nnene nnyawo oyongedde apartheid yange y'okukyalira ensi zino ebbiri apartheid yange y'okukyala mu Amerika okugitegeera obulungi eyongedde okulinnya so okugiyingiramu leero enkya ne ŋŋenda mu conference njagala ogiyingiramu okugyetooloola okulaba Amerika entuufu eri wakuba ekyo kyoyogedde nti waliwo Abamerika nga nabo bannakyalo abatamanyi bifa Kampala tugeze nga tebabiriiko neebirayo wotuka nga bitokota bafa nnyo kumanya ebifo eno kubanga bwebanga gavumenti ya America ena Secretary for African Affairs for Middle East for ki kitegeeza baabayivu bakitwala nga kikulu okumanya ekifo ate bano abalabo kye batatwala oba weegi ebiri oba tebiriiyo bali mu mirimu gyabwe ng'ate bangi nnyo mu America kati njagala okukyala mu America okuzuula ekyo kati ate njagala okukyala e China kati ate ne China n'ebyobukulembeze bangi abatabiriiko China obukulembeze bwa China bukusesa bayinza okugira okwesima kuba bw'obuva wansi ne bajjanga balinnya ne badda ku town council kaakati bakoma okumanya nnyo ebyobukulembeze nga balonda bakiikirira okuva ku byalo okudda ku town council ebisigadde tebabimanya nnyo be balonze be bagenda ku town council ne bagenda ku province ne bagenda ne gundi congress eyawamu be bajja okulonda premier kati bano abawansi tebibakwatako nnyo era batuuka ne babanjuya nti ono ye prime minister nga bo tebadde tebakimanyi kozi baakaabwe sikaluka buli omu sika buli omu bakoma kulonda just abagenda okubakiikirira kati ababakiikirira be bajja ne balonda abaddako n'abaddako ne balonda aba province neeweereza abajja okugenda mu national gundi conference ejja okulonda prime minister kati abantu bakoma wano kuba era anaddala aba foreigner oyinza otuuka ali nga n'amanya tagategeere n'amala galonda kati tukitwale president wa China ajja mu ngeri ya njawulo n'owa America yes byawukanira ddala omu America alondebwa emirundi ebiri popular votes mwenna ne mulonda ne electoral colleges ne zidetermininga electoral colleges lisaza muova lisalawo engeri lina ba-elector bameka lyowangudde ti California ina ba-elector bameka nti 6 awo bonna Kamala awo nno nawo tukyogeddeko nnyo naye tujja kuddawo abantu baagala nnyo okutegeera ennonda ya Amerika eyo babuzaabuza nnyo yafunye obululu bungi mu bantu wansi naye ate ono yawangula owa president naye tujja kuddawo katugende ku mu China so kaakati bo China okulonda okwabwe abantu ba bulijjo balina basalawo kitono mu mukoma kulonda
abakiise bammwe abajja okubakiikira ku tawuni nga bwe tutambula wano bakansala kati olulonda mu abakiise nga mwe bibavuddeko olw'obuvunaanyizibwa bwammwe buwedde ebinaddirira temujja kumanya be mwawadde be balina okusalawo kyekinaddirira bano nabo ne balonda abagenda okuva ku tawuni councils okubakiikira ku province waliwo awali wakati kye bayita kwasi province ne province ne balonda abagenda ku kwasi province yabadde nga constituency kwasi province neronda province kuba China ina provinces kati abava ku province eyo wabeera ebyobufuzi kabaka abo be bajja okwerondamu abagezi bwe tuba tugezesa wano kitegeera nga nti bakansala balonda bassente ba zi districts bassente ba zi districts ne balonda parliament eriko eronda president kati kiringa nti no ku kyalo mulonda abajja bakiikirira ku muluka oba ku tawuni abo bakiikiridde ku mukabo ne bamala ne beerondamu ani anaagenda ku tawuni council then tawuni council oba sub county ne bajja ne beerondamu abanaagenda ku district naye eri baba bagenda mu district assemblies parliament kaakati awo mu assembly mwe mutwa ne mugamba mu yanga lutayali ku assembly ne gwe mwe tugenda okulonda abajja okugenda mu national delegates oba conference eyo national conference etuula yesolvinga ebizibu naye nga bonna yesolvinga ebizibu ebisinga era bituuka okulonda prime minister abo be bajja okugenda balonde kaakati abantu babeera eri ne bawulira okulonda kati bibakwatako bawulira buwulizi nti gundi gwe mwana yinki aba yakivaamu dda twamuleka wansi yagwa so kyovala nti no basobola okulonda abantu ba elites wano kye tugamba abantu nilwaya nti no abantu ba elites emirundi egisinga be badetermininga ani anaaba president mubuli omukuba ba elites muba mussa ebintu naye munagamba mutya nti abatategeera byabufuzi yessaawa babiyingiremu bajja tuuka bakomesaamu amawanga ag'amaanyi ekyaffe tugira nti buli takataka buli omugenda olonde America ebyo baabigaana era okuteekawo ne electoral colleges baagamba omuntu ataweza na ssaawa 7 mu wiiki ng'asoma ku mawulire oba alaba amawulire alondera atya America omukulembeze ne bagamba no katuteeke electoral colleges rate oba body ey'abantu abatwala obudde nga beetegereza abo batuuke singa tulemagana bo batusalirewo president eriyo akalulu akasalibwawo ne House of Representatives nga ne electoral college kabalemye House of Representatives yo nesalawo neronda akabone bagamba ono yaba president mu America eyo tujja kubitunulako so kaakati amawanga gonna gali meeting abantu bano abatwala obudde nga tebali mu byabufuzi okumala gabalondera abakulembeze kuba amazima bibabawala kyekituufu bibabawala kati no ate ya America basukka nawo lwakuba bajja bagakendeza naye state zikyagayina amateeka kati nga Kentucky omusiru talonda kasozi olwogenda mutegeera oti babategeera bulungi omusiru talonda omusiru tavunaanibwa ne wazza omusango bamuleka n'ayina kuba musiru kati tebasobola kubalondera omusiru balina test ze babakolako nga olaba proficiency test ze bakola ku bakulembeze tuzikola ennaku zino tuzikola mu bigezi mu interview z'abantu nga tulonye abantu naye bagira abakulembeze ne balaba president alakyali nnomo bulungi ne bajja bakukyangira ne okuteekawo akalogoyi akakino yawula ne bakola ebibuuzo webiti ebingi ne balaba omusiru omuteerawo endogoyi ne kapa n'omuuza ku ebyo kiki ekinene n'alonda mu kapa agamba ono kaakati ono musiru ne bamussa so balina test ze bakola ne bagamba nti kaakati ono tajja kufunani ng'ebyo byonna babyewala kikujja kubalondera bakulembeza abajja okusuula amawanga gaggwe amawanga gonna agasigala nga g'amaanyi gali mitinga abajja mu bukulembeze basunsula ge gasigalawo nga g'amaanyi naye singa tekyali ekyo singa gaagwa dda eyaffe universal participation ya kiseru nnyo kila mutu takataka yote n'omu yeekera atayagala Uganda asobola obateekako omuntu n'awangula obukulembeze tubirawo bulijjo ekyo kyeyoleserwa tulaba abatufuze waliwo bentu bendaninga naye ono yamatiza ati abeewaabwe ng'ate beetaaga kubamatiza tiyaziteekwa okujja ng'olaba mu butuufu tebamanyi kiriwo omuntu amala ebbanga nga tatunuddeeko mu kitabo yadde teyalirondedde eggwanga
si bwe kyali badde. Kyova olaba Abongereza basobodde okusustain obukulembeze bwabwe. Lwaki Prime Minister alondebwa mu Parliament abageziko, ate Parliament zaabwe ezo bbiri seemu. Waliyo nebeeramu bannamba lugiga, nebeerawo House of Lords, ebeeramu abasajja abaali ba bishop, abaali abalowooza amawanga gasobola okukuuma obukulembeze. Wano tolina kyotugamba, tewina kyemutugamba. So kakati amawanga gali gonna gali meeting abanajja ku bukulembeze. Russia baayinanga Politburo ku mulembe gwa Soviet Union, Political Bureau nga bagiyita highest communist ruling body. Eyo nga yesalawo abanaaba Prime Minister ba General Secretary. Bajja ne banominating abantu 8 ne babawaabo kwabo kwe mulonda. Nga naye buli gwe banominatinze Kabaka bamuyigiza okukyawa America, bamuyigiza okukola okukyamanga ga West, bagenda omuleeta nga bamanyi nti ndala asobola. Kati yenna gwe mulonza aba yeye. Philosopher, ku byobufuzi bya Russia n'ebya China biriwa byolozooza nti biteeketeeke bulungi. Ebya China biteeketeeke nnyo. Era amawanga agasinga tujja kumaliza tuzze ku nkola ya China. Russia Putin abasobodde okubafuga lwaki ku suppressing opposition. Abakulembeze abasinga aba opposition babalemesezza okujja ku bukulembeze. Ye nkola eyo waluddewo. Babalemesezza. Naye nga lwaki tyona akoze bulungi ne bafutiza bali abala. Era bwe balinga ne ku Soviet Union nga babalemesa. Kaakati we tudda ku China babalemesa. Naye nga si yennemese nnyo. Ate enkola yaabwe ennungi nti China opposition weeri naye nga yo eri ku collaborative opposition, not adversarial opposition. Kaiche chikuba amawanga kamenye tuwalize nako adversarial opposition bye Uganda. Government ereta kino tukikube. Government ereta kino fe tulinga abavuganya government abali mu race. Kyokka tuli mu ggwanga eryo. Ebyo biremesa amawanga okula. Muleta police bali ne bakikubanga ate unatutuka Uganda nga parliament e balance oyinzola ebintu ebikalubawo. Buli kyemuleta wano bakikuba ne mukukutira awo ne mukukutoa. Olina n'ensimbi nnyingi okulaba nga kigulibwa. Yes. Ne corruption gwe twogerako wa. Ne balyoka bakikuba. Kati China opposition yaabwe badda ku collaborative. Batya nti wotwa Communist Party kati China ye party esinga naye ekulemberwa ne parties endala other parties 12 ezo zaali badengezo opposition bakulembera bonna. Batya nti bakola endagaano yaabwe etuta emyaka nti buli Communist Party weneba mu buyinza olina okukolagana ne parties ziri. Era ekisalibwawo kyonna osooka kiwa nabali nabo ne baleeta idea zaabwe ne bakitunulamu. So kati parties oteekwa nekuba nti police bweti bagibaweereza wali newamande bajja ne bameeting awo gyemugambye Great People's Hall balina weera hall we bameetingira interparty balina we bagiyita ne bameetinga ne bakubaganya ebirowoozo ku police nga naye n'abali eri bagezi bazibu muleeta ne bagamba ffe kino twalabe kyongerero kyengino ate nno kikola mu bifo ky'okubeerawo okulwanagana mwenna mukola boleti bwe mbangeze sawa tugende nti bw'oleeta PDM si eri popular kati n'obwetuwadde ki FDC ne bandi bonna batuula wamu aba parties endala ziri ku opposition n'opu FDC DP ne batuula ne bagamba baleeta PDM mwe mugamba mutya PDM bagenda kuwa baki nti abalinawo obuli mulimu abo baba bali bulungi ka abalina obuli mulimu naye ate abatalina. So twaligambye tutandikire kuba talina ddala omuntu bamugye eri talina business ali unemployed government basoke bamusomeseeko bafune waagwa bamuwa akasente ffe kino kye twaligambye ekyo siga tetubawa sente zifulume zivende nazisokeabanaku ddala kuba omuntu alina ka business oyo abeera ali ku take off stage naye twagala bano abatannatandika so kakati byetyo we byali badde. Era wano tujja malizanga eggwanga linakola tulina kudda adversarial politics mubi nnyo. Dabe Nigeria asajja abo bagundi ba Buhari bapromotinga nnyo bateekanga nnyo ne ssente mu Boko Haram. Esigale nga gyeri bakikosenga platform okujja ku bukulembeze. Nze bwe nzija Boko Haram eggwawo
bonna nga bakikozesanga kati na wano ojja kwesanga ne corruption efuuse platform buli omu ajjira ku corruption nga naye okugipromotinga bebamu abagipromotinga fe tujje tugyogere agivuma kufunirako kalulu naye ng'amazima akyala katumalirize ne Putin China igwerawa kakati especially ku Iran ebali okumpi Putin China byongedde kubanywesa mu kuresistinga against unipolar era tunagenda okumaliza Iran egenda kweyongera okuguguma ennyo kuba bwe basoma emikutu gya Iran gyonna gyasomye ebyatuukiddwako ebyayogeddwako ne balabanga bafumirira okumala galumbazi gavumenti ne bafumirira okumala gakozesa sanctions ne bafumirira okukidnappinga ebyo byonna byongera kuwa Iran maanyi tinabana ababiri bafumiridde babiweeyingamu ne balaba kwakitegeeza emboozi bw'oba ogipimye eri ku saidi ya Iran banenyoli so bakulagiddewo oludda lwe baliko era kyekikulaga nti no support ejja kusigala ng'ekyeyonge kuba nabo balaze nti no bonna baafumiridde bino ebiwerera ddala oli biruma Iran bano bakanyiza buli example gye babadde balotrating edda ku Iran bye bafumirira so kijja kuba kizibu okuva mu okuwagira gwe bafumiridde ate balikono. On the sidelines ne Kasozi Samuel philosopher bweti bwetuvudde ewa Putin ne Jinping obugenyi obwakajanja obwakatinko saakanya bwe babaddemu. Kasozi philosopher ojja kwongera okuba naye emirundi mingi ku nsonga zino goberera ekitakusanyusiza tubuulire nekikusanyusiza tuwaaneko nakyo tekigaana ate komenti awo osooka ogenda onoonyezeeko ku kyogenda okukomentinga mulyoka oleete kwaliwo omwakomentinga olumu nga singa abadde yasomyeko teyali komenti oluusi nga nakuwuliza nga singa abadde awuliriza yes olumu ayawulizaako eddakiika esooka ng'ate wakyogedde ewasembayo mulimba gundi yakoze bw'ati yes. Osobola tugenda ku mukutu gwa SML News Yugi naye ku mukutu ogwa Kasozi Samuel philosopher plain nga bw'okiwulaba oba okitypinga ng'okinoonya Kasozi Samuel philosopher content ono abeerayo wonna goberera ffenna ffe bamu tewali avuganya kyetwagala kutegeeza bye tumanyi naawe tumanye by'olina. Eggwanga lino lyaffe ffenna, ensi yaffe ffenna. Katonda yatuwa ensi, Katonda nja kudda ewa Kasozi olulala ffenna ng'etebakuba ya ssanyu tuyagaliramu. Nkwagaliza by'otwagaliza. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.